Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nyagadde tulabe enfumba gy'ofumbamu ebyenda by'ente naye nga tubifumba mu nfumba eya boyiro. Kyenjagala tubeere nga tutunuulira tufumba ebyenda mu nfumba eya boyiro. Kati nkusaba obeere ng'obirongoosa byoze bulungi. Ebyenda ebyo bitera okubeera n'ettaka naddala ebyo ebyenda bye bayita eby'ebiviiri. Bibaamu nnyo ettaka, beera ng'obyoza nnyo bitukulire ddala. Bw'omala okubyoza byoza emirundi egiwerako ky'oba olaba nga ze mbyoleza ewantu ng'amazzi gatambula, kiba kiyamba. Kati bw'omala okubyoza beera ng'obiteeka mu ssefuliya ze bitadde mu pressure cooker. Kati bw'oba obitadde mu ssefuliya beera nga ofuna enniimu nga bw'olaba gisalemu, beera ng'onyigira mu byenda ebyo. Ofuna akasengejja kyenkola ky'oba okola, nyigiramu juyisi w'enniimu. Juyisi w'enniimu oyo mulungi nnyo ayambako kko, biba bijja kubeera nga bijja mangu. Kati bw'omala okuteekamu ka juyisi k'enniimu, teekamu amazzi essefuliya ogijjuze bulungi nnyo nga bw'olaba. Teekamu amazzi, saanikirako. Nze ntaddemu gookya byanguwa okutokota. Beera ng'oteeka ku ssigiri, beera ng'ofumba ebyenda byaffe. Obiraba ndowooza tufumba byenda ebya boyiro. Kati ebyenda ebyo we bitokota, supu ono asooseemu fuba okulaba nga takalira. Supu asooseemu mu jjeemu, beera ng'omuteeka mu kantu ebbali olw'ensonga nti supu oyo gwe tujja okukozesa era nga supu. Kati beera ng'oteekamu amazzi amapya ng'oggyeemu supu ono eyasooseemu, beera ng'oteekamu amazzi amapya era beera ng'ozzako ku kyoto bibeere nga bitokota. Kati supu oyo gw'otaddemu owookubiri waakalira nga bw'olaba, beera ng'oteekamu ebirungo nga bw'olaba. Oyo green pepper, tunuulira ebirungo by'olina okuteeka mu ebyenda ebya boyiro. Oyo kaloti, olabye tusoosezaamu green pepper, kaloti. Ogwo mudalasini bw'oba ogulina teekamu omudalasini mulungi nnyo. Oyo kamulali, suulamu kakamulali kamu bw'otyo nga tokamenyeemu olw'ensonga bigenda kuliibwako abaana, tokamenyamu. Kati obwo obutungulu obwa white bw'oba obufunye beera ng'obuteekamu. Oyo kotimeeru oba tubuyita obukoola nabwo buteekemu. Ezo ntangawuuzi nazo ziteekemu nnungi nnyo. Oyo galiki naye muteekemu. Tufumba byenda eby'ente ebya boyiro. Obwo obutungulu obwa bulijjo bwe mumanyi tubuyita obutungulu obumyufu ndowooza. Tutaddemu obutungulu obwa white na buno obwa bulijjo. Tuteekemu n'ennyaanya. Buli obutungulu obwa white bubeera bukubuze buleke tetofaayo. Teekamu buno obwaffe obwa bulijjo. Teekemu n'ennyaanya nga bw'olaba bitereeze bulungi. Bw'omala teekamuko n'omunnyo togwerabira. Teekamu omunnyo bulungi nnyo. Enva zirina okunoga omunnyo. Enva ezo buli we zinoga omunnyo ziba zijja kubeera mpoomu. Kati bw'omala okuteekamu ebirungo, teekamu supu waffe oli gwe twaggyeemu mu kusooka. Kati muteekemu awo. Kugambye kati oyo supu. Era ebyenda bibeera byayidde dda awo. Just kati tuzzaako tufune kasupu akawoomu n'ebirungo byaffe bino bibeere nga bijja bulungi nnyo. Saanikirako, beera ng'ozza ku kyoto bitokote oba ku ssigiri. Kati bibyo mbiggyeeko biyidde bulungi nnyo. Kati ye supu oyo gwensigazizaamu gwe tugenda okukozesa gwe tugenda okulya. Bw'otyo bw'oba ofumba ebyenda ebya boyiro bwe kityo bwe kiri. Nsula weetegerezza enfumba gy'osobola okufumbamu ebyenda bya boyiro. Bigenda kuwoomera. Ekirala bino by'oba otaddemu eby'enjawulo biyambako okuwa appetite y'okulya ekintu oba ey'okuwuuta ka supu ako nga entangawuuzi, kakamulali ke tusuddemu ako kalungi nnyo. Kamulali mulungi nnyo, aleeta appetite y'okulya oba ey'okuwuuta ka supu ako. N'olwekyo kakamulali kakulu nnyo beera ng'okasuula mu nva ezo naddala ezo eza boyiro wamu n'akatangawuuzi bijja kuyamba okuwa appetite y'okulya enva ezo z'oba ofumbye eza boyiro. Bwe kityo bwe kiri. Akava ka boyiro bwe katyo bwe kafaananye tufumbye ebyenda. Mubeere nga nammwe mubegezaako, mubeere nga mubifumba bigenda bawoomera. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.